Aniriza nateera webale nnyo webalire ddala olunaku lutambudde lutya muli mutya gye musinzira okubanga ate mutulaba ndine Jacob Mutuuze nga bulijjo tubeerawo nzinyumyamu mpolampola ebintu ebiba bitambula naye leero ensonga endese of course ebadde ng'etambula mu mawulire naye nga ebeerawo abaisiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kasitudenti muli bulungi baganda bange abalina ebizibu tubasabira ate nammwe abafunye ebirungi tweyongere kwekwasa Katonda sababuze ku bannayuganda kyabwe balamusiza ku bannayuganda amanya bampita kugizire Jacob bangi bamenye nga Digi Jacob Mutuuze kansibe buli kimu kiri okay ate buli kimu kiri fine. Jacob ekindese wano ensonga eri ejo ya Kamini na Danira nze nkoyo okuwulira ebibozibozi paka ngaye kangende wakyali wange abeeko ne kyambuulira kino kindyoke nange nkiteeke ku mutimbagano nkiraga abayaayi kubanga Danira nga munyiivu recently however oyina njagala onkoneemuko katini tugenda kwetolayo katini nnyo about alien skin ne Weasel endabika ya Weasel n'agenda n'agwa ni mu kifuba n'akola atya like kubanga tetulabangako katambi nakamu nga alien mukyali wa Weasel ng'abayimbi nga biki bavudde abo bakoze oluyimba ate tukimanyi bulungi nnyo nti Palaso nga Mayanja family Palaso sikyali wani wa alien olw'embeera eyaliwo bonna bannayuganda gye bategeera naye twabali tuli awo nga tulaba Weasel akozebwako naye ate ng'embeera eyo ekyatambula bwetyo eya Danira weeri still in Mayanja family nga Jacob omanyi kansukeko kya Palaso Palaso alien skin ne Weasel yes the name megamba friend to my enemies also my enemy mukwano gw'omulabe mulabe a friend bwanga olina mukwano gwo na mukwano gwo ayina mukwano gwa mulabe wo naye abeera mulabe wo. A friend to your enemy is also your enemy. Bw'otunula Weasel ne Palaso tena gye bavudde bali ba Luganda naye still kali kabaamu balina obukukulukukulu bwabwe nga bba abantu nga bba abaana ba Mayanja family naye mu baana bonna abo omuwala asinga okubeera n'omutima omulungi ye Palaso yes okuddako AK47 omugenzi Palaso oyo mulaba bakola avaako mangu anyiiga mangu Weasel wonna kyabasinga Weasel mukakkamu nti Weasel mukakkamu nti musirise nawaba nga abeera mu kizibu kiti asirika nowanga omukozi eki asirika ate ye Chameleon tasonyiwa n'omukola kyakusirikirira wakufuna okuwakusonyiwa abanga funa okwata empologoma ng'ekyali nto oba notta omwana gw'empologoma nga nojjako omwana gwayo n'ogukuza era sigala nga mpologoma ekulinda nefuna obuvumu nekukako nekulya. Mu America eyo waliwo omukazi era alundanga timba n'agiwa emmere kuva buto nga alina ekisenge kyayo wesuula naye lwatuuka nga timba tekyalya lwagiwa terya n'agitwala n'ayita omusawo kumbe timba yamanya obuzito omukazi bwazitowa nga yayagala keera ku makinjalo erye omukazi oyo kwolwo obuzito era we nategera nti omusota fwe tuba tutambula we tuti nga tutambula ng'omusota guli somewhere gukala tuleete ng'emisinde gye tutambulamu ne gusonda obusaggwa bw'egyo emisinde ng'obusaggwa bwe bukubye nga bulina kirama okumegga ekigo omusota gusonda obusaggwa according yo obuzito bwo ate timba guwuliriza lubuto ne gupuga nti ekintu ne kijja kizitowa buzito we buti kyetaaga obusaggwa we buti ate timba egenda okumira ekintu ng'emaze okukipima obuzito bwakyo
kati omusikazi wetwalanga omusota agamba omusota guno gugenda kulya si mulwadde mulamu naye just guli mu kweteekateeka kulya nagamba omusota gwange gunjagala nnyo ngukuze ensula nagwo naagaana okuwulira kati munne lwakeera ku nnaku nnyumu omusota nagumumira ne gumutta bagenda ogusanga mu nnyumba nga nagwo gufudde enjala ate gwamira omuntu n'afa era agwanga emmere nga guli mulungu kale nga tegusobola kuvaamu okitegeera Chameleone I think ye musajja asinze okufuna ebizibu mu music industry ya Uganda ate n'abivuunuka bijja n'abiyitamu teriyo buzibu nyina kubulya bwa mirundi ng'esatu obadde nnayo bwa mirundi ng'esatu obadde nayo bwokusatu obuzibu bw'amagulu obuzibu bw'akalamagi kati buno bwadde emmera obw'amagulu ng'amenyesa yali Tanzania kalamagi ng'afiiridde mu makaaga kati Daniela mukyala kati ogatako ne buno obulala kati obuzibu bwa mirundi ng'egyo obw'ettabbu nnyo obw'amaanyi naye buli obubiri obusooka yabukola ki yabuvuunuka ate Weasel obulamu bwe bwonna lubadde nnyo soft nti kyobola mubona n'abasinga n'abaana okulaba n'abaana bangi obulamu bwe bubadde soft ye Weasel ye muntu gw'ojja okutuukako mukwatibweko ekyesa ennaku mu bonna abo because ali nkutwala ente ali awo tategerekeka Weasel noba nga ali mu nnaku noba nga ali ojja musanga ali awo ate ye palaso y'ekibaakulo nti alina omutima omulungi naye wanyiiga tasiba busungu ye palaso nze mukutunya Weasel ng'agenze ali emusikini ennaku yankwata era simanyi oba famire ya Weasel laba bwe kimubuuzo kyayitamu nibandikidde kumanya tebakwata Weasel ne bamutwalako mu rehab oba si kyekyo ne bamujja mu Uganda ne bamutwalako mu nsi endala Weasel ali tormented Weasel ali mu mbeera embi ayitibwa mu mbeera mbi ebyaddala depression tekiringa okukeramu ekyokubiibwako mu kazungu badde omwagala nnyo tosobola kuddamu kubeera kyekimu wadde radio yagezaako okulaga Weasel tuno nteekateeka okwawukana naawe nkole byange nawe okole bibyo naye byonna okufa tekwali accounted for kyova nti mbeera nnyo bulamu bwange nenga Mukama Katonda emba ntuse okufa okufa okutandeetera kundengeza mu bantu sinza atalina mikwano kati nampa okufa nga sijja kukeera makya kubira Jamal ogamba naye mpaayo omutwalo tampa kufa kuyita mu bulumi tampa kufa kwa ndwadde sina mikwano sina famire Jamal nkukubira simu ensooka ey'okubiri totaddamu kukwata simu yange that is reality muganda gwozaliddwa maama y'omu mukubira simu nnya ey'okutataddamu gikwata gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Abe mama wo. Kitegeera
fena ng'abantu olina okuyiga okusaba nga wosaba okupulaninga okugaggawala saba nnyo Katonda akuwa okufa okutali kwa kusoomozebwa okutali kwa kuswala okutali kwa kukulengeza. Muzibedi yagenda naye onatuuka okukwata ku Muzibedi nga na Muzibedi ono yafa kiraka bakyateekateeka tebagala tubulya mazima naye nga Muzibedi yafa. Bobi Wine olunaku lwe yagenderayo nange we nagenderayo era najja naye nga bafanaga babittu sinabagamba Muzibedi yafa naye tebanakola tebagala tugamba lwayitawo banaku 3 oba 4 newamubika nti yafudde. Okitegeera Wiz ali mu mbeera mbi ekimulekera okubeera depressed wawe Mboze Radio gomanyi okubeera wali byonna byali byakola gomanyi okubeera kuba wali obaddeko sita nga ku akawunti yo kuliko millions nga 2 nekutuuka ekiseera nga tukukyaleko wadde million 10 wali banyuma nga weekend ogenda noyimba embala novaayo nogenda noyimba novaayo nogenda eno gomanyi nga baddeka nga bakutimba kulaba obadde mukozi wa radio tekintu kisinga kutta mukozi wa radio kusigala mu Uganda n'owulira omuntu ng'akola programu yo nga takugikola nga wali ogikola depression eyo kaikeejo eyitamu. Tekintu kisinga kuluma nga wali obaddeko celebrity n'ogwa noba nga tolina mulimu gw'osobola kukola abantu nga bakumanyi nti yali gundi oye gundi naye nga tolina adde n'ekikumi osigaza linnya okitegeera. Ntunira Sebatta taata Sebatta omuyimbi ennaku nenkwata Sebatta ku luguudo kuno yalinako ennyumba yagulako awo ennyumba nga ye muliraana wa Fire Bongole Lutaaya nga Fire yono wano Sebatta yono wano nizonaka kyalinawo buli Katonda wakuyimusa obeera nga nnyina abantu bakuyimusiza nabo era obakuumanga era woyimukanga manya anytime osobola okugwa ate ekiggo ng'oyimuse kiba kyamaanyi olina kubeera ngaolina omutima ogw'amaanyi bw'oyimukanga essaawa yonna ogwa ate ekiggo ky'ogwa ng'obadde oyimuse kiba kyamaanyi kuba n'abalabi baba bangi nnyo abakwesunze. Wizo ogenda wa Alien Skin si musiru mugezi ati alina kyabala nga ye omuntu tugiyite comeback kubanga bamaze ne bagenda teetaaga comeback. Wizo kyali amwongerako ki Alien kikiriza kigambi nti Alien kabaka wa decade eno nga ba Bobi Wine ba Chameleone ba Bebe Cool befugako decade zemabega ne Alien eno decade ye nze sikyali wange kimwagala olw'empisa ze but nzikiriza nti ali mu biseera bye omuntu ali mu biseera bye twogera mu generation eyo ye gyalimu eno generation ya Alien Skin oba okyagala oba tokyagala ye ate sobola kulwana naye oba mu generation ye ne bawuzo balinako generation yaabwe nga ba David Ntulirayo we bali naye nga bebakabejja ne ba Kamino balinako generation yaabwe ne ba Sebatta ne baani okitegeera kati Alien Skin just kyesaayagadde ku recordinga Wizo ne bata obutamu kyesaayagadde ate ogwo omuze simanyi waki Alien Skin gwamulema okumugjamu okukwejjamu ne wali mbunamwaya muno ya recordinga LC1 n'amutimba mitimbagano bantu babatambula naye so nze kyemula ebintu byakola nze mulimu ebintu byenkola nga sobola birekodinga okurekodinga Wizo nga zze ku gundiyo yakikulaga nti oli w'amaanyi nti abantu batasa okujja gy'oli bane bavudanyiza Wizo oyo tonaana kutuukako ku kkoota bintu byali akoze mu music industry olaba atuuka ekisa n'abeera mu mbeera bwetyo kibe kyamagero gy'oli okulwana nnyo oleme kubeera nga ye omuntu era akeddeko ku makya n'atuuzaako banayingira enfonfu
gwe just okyali mu bantu b'emakindi bw'otuuza enfonfu naye obuli East Africa yonna Africa at large n'atuuka ekyo n'ayingirako ne mu BET najja ewuwo yes najja ewuwo aba akugamba Katonda aba agenza kukwogera naawe nti ky'olina olunaku lwaleero okiri naye naawe osobola okubeera ng'ekyo byonna byonna babikoze nze kyesaayagadde kulikodinga Wizo embeera gye yabadde mu mbeera gye yabaddemu tekyabadde kya buntu ali yene ekyokumutunuulira kuba ayina engeri gy'abadde amutunuuliramu ng'ali ng'eyeewuunya si kwewuunya omanyi ekiringawo nkeera ku makya kubanga olina omukazi gwali weegomba n'ofuna ssente n'okwata omukazi n'omuteeka mu makaago olwakuyitako gamba kale omukazi ntamanyi tinali mwegombyeko lwomugjamu empale n'omuteeka ku kitendo gamba kutegeera naye n'otabuuza nti omukazi ono kiki ekimukuumidde mu bufumbo buno bwe ziba ssente zikwate zireme kuggwako kubanga zinaakuggwako tajja beera omusajja omulala ajja kukola ajja mutwala kati Alinskin entunula ye ng'anyooma omulaba entunula ya Alinskin ng'anyooma omulaba entunula ya Alinskin nga alina essanyu omulaba entunula ya Alinskin nga alina ennaku omulaba kale entunula ye teyabaddemu nti yasanyu yabadde yakujegererera olujegere ng'ajeregajerega mulimu omuntu akutumira ndere nga akutumira kujerega nakusunga ng'akumiima akukemeka si nti akutunde na ssanyu jesi ng'akukemeka bukenesi ekyo no kirimu enkola eyo y'abantu nno bangi nnyo mu Uganda bagikozesa n'ogenda mu ofiisi n'akukemeka n'ogenda n'omubuuzako n'akukemeka naye nga takwagala tagakugamba nti sikwagala naye nga alina kukeneka bukenesi kyova ajja kulikodinga ng'okulize wali akutimbe abantu balabe engeri gy'wabaddemu because kyokola muyimbi muno naye bajja kikola lunaku lumu gwani yali amanyi nti Sebatasi asookera mu kikubeeraku okusuulako mu mmotoka ali amanyi nti omusajja alina amayimba gasoka mu 5 gasobola omuggwako ani yali amanyi nti Sebatasi okukwata music we n'amuguza gavumenti ya Museveni tubeera n'ebyamagero buli lunaku ebintu motivatinga obutabeera na mpisa mbi ng'abantu naye tubigendererako tubibuusa amaaso naye singa tukwata ebyo byetulabako n'amaaso gaffe notoga Mukama Katonda nnyamba nneme kubeera nga gundi oyo wenaye vidiyo ya Alinskin asekisaawe nga Mukama Katonda ya Wizo ne ali naye Mukama Katonda nnyamba nneme kunteeka mu mbeera ya Wizo kuntimba mu bantu Wizo tugambe baganda be tebamuyambe Jacobo kubanga at least kale kati bayinamukko Wizo n'okuyimba bayimba tebamuyambye kubanga nemaloka gyalina kamini yegumu bamuyambye ne diaspora w'ekintu kibayita tosobola kuggyako omuntu kintu kimuli mu bwongo nga ye teyekoledde mulimu yafiirwa omuntu gwe yali ayimba naye yafiirwa kapito ye yafiirwa entandikwa ye yafiirwa buli kimu kye yafiirwa ebiseera bye eby'omu maaso yafiirwa obukadde bwe kubanga yasala okuyingira ensiike y'okuyimba kyamanyi kyokka okukola ffe ng'abantu omuwa amagezi tosobola kuwa wisdom omuntu omulala tomuwa amagezi just family family ya Wizo gisaabusabi singa kisoboka Wizo bamutaleko mu nsi ezitegeera omujja muli omuteeka muli habu ba muli habu zaffe zaano omuntu zasobola okutubikiramu naye bamutaleko abeereko awantu asooka agwemu ebizibu byonna by'alina because ali mu mbeera nnungi ebyaddala Wizo by the way y'omu ku bantu abatadde ttaffaali mu Uganda mu music industry era singa twali tulina kukeera ku makya kujjukira oba kuwa midaali yandibadde agwa n'omuwa mudaali mu ligimu yaabwe bajjawo kiri ekigamba nti omuntu tobeera olina kubeera na luyimba lumu ne bateekawo ekintu ekigamba nti yimba buyimbi abantu bajja kkeera abantu basime buli luyimba lw'oleeta kuba bwe baleetanga oluyimba ne bakuba
nekya alien ndowooza kye yakolamu kaawe mulowooza nga kyekya good life tawali kintu alien kye yakola ekitabangawo ekintu kyokka kyakoze ekitabangawo ekiringa ekitabangawo kuyita ku social media naye ate mu social media abasajja badijja manyi kubaali tebakubwa ku radio ennyimba ze zayitibwanga ku muntu kajji zirido akera kumakya n'atambula okuva entebe kajji olimba lutambula paka uuga okulyanga olimba luli wansi nenga ku radio tebalukuba so teri alien skin kyakoze mu music industry kitakolwangako tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo, tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Weewala abafere, leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 757936 ne noti 75515593. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.